intelligence y'abasajja bo. Abaana baafa. Yogedde ogamba nze kamera yino. Abaana baafa. Kidde muba bw'okisengese. Let me take this opportunity. So, katugende ku NUP katono. Ennaku zino ebadde ekkakkanye. Era NUP abagivuganya badde batunuulidde Joel Ssennyonyi. Yabadde Shining Star. I think ensonga lwaki ndowooza muhoozaga nti bateekewo etteeka erisobola okumujja ku leader of opposition. Eggulo Nuupu yafunye amaanyi. Nalabye Zedriga, ndaba Muwanga Kivumbi, n'empula ebigambo Muwanga Kivumbi byayogedde. Nemanya nti bwakomawo naaga amaanyi. Kuba yatugambye nti abansi be ate bannyongeddemu bwongezi. Olw'ebbalaza ntandikira awo. Naye nzijukira baga nti nabona kutaba muti. Omusajja oyo yalwanawo n'ekintu kya Museveni ekya popular resistance against life presidents okijjukira. Yes, nakirimu. Wakirimu? Nakirimu 2005. Mwine emyaka eno. You were too young in 2005. Yes, but I was among the what? I was among the demonstrators of that. I am not talking about people. I'm talking about the popular resistance against life presidents. Yes. Led by Muwanga Kivumbi. Activity yasembayo. Twasimbula yuwaidira ndani chambers. Netumachinga. Kuolo polisi yatuwa olukusa. Netugaidinga ne side. Netukirira Jinja Road paka ku roundabout wansi. Wali wachaliwo roundabout. Ngebitali. Simanyi oba gwali ozze Kampala. So, I came here earlier than you said. I've been here. Wali roundabout bya Jinja Road. Netuweta. Netukomawo ne Dowington. Twakomawo na awo wali Kingdom. Shimoni Road something there. Netudda ku Parliament. Netudda Parliamentary Avenue. Awali British High Commission yawo awali Minister of ICT delivering a document. That was the last activity of popular resistance against life presidents. Nayo wajirimu. Obuzungu bubiri bwavaayo ne bujja ne bureceiving document yaffe. Najirimu bulungi nnyo. IGP yali Katumba Amala. Yatuwa olukusa. Nemukumba. Netukumba. Memusanyuka nti mukumbye. Twakumba. Nekikona. Anti mbadde nkulaga kati guze ku kirala. Nze mbadde nkulaga nti naliyo. Eyo nga tuvuddeyo. Addayo ku kibuuzo kyo. So, Muwanga Kivumbi yagguse ekintu ekyo kyekyamutunda kyekyamuleeta mu limelight kyekyamuviirako n'obwemupi nga beewaabwa nti ono. So bw'agamba nti atandikira we yakoma ku Monday, I have all the reason to believe that it can cause a storm in the political circles now. Obadde mu kisaawe wekka nga gw'ozannya. Muwanga Kivumbi watandika ku Monday ajja kusaanikira. Kakati ekisooka ku nsonga ya Muwanga Kivumbi nga gye twatandikire nakugambye nti njagala okumukulisa ekkomera. Yafunyeemu temporary freedom nga bail bweba. Njagala omukulisaayo ne byayiseemu byonna. However, njagala okucriticizinga n'okukondemminga government. Ntegeera bulungi. Okusinziira ku General Yoweri Kaguta, okusinziira ku fayiro gye baali bamutaddeko, n'okuba nti bamuwadde beyiro, kitegeeza omusango gwali mujingiri tegwaliyo. And I want to take this opportunity to condemn
To inform General Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, Saabalwanyi, njagala okusaba jjajja lekeraawo okwakitingira ku force intelligence y'abasajja bo. Abaana baafa. Yogedde ogamba nze kamera yiino. Abaana baafa. Kidde muba bw'okisengese. Let me take this opportunity to inform General Yoweri Kaguta Museveni that stop acting on false intelligence. Please. Ku level ya General Museveni ne experience ye I know obusobozi obumanya amawulire obukutunuulira ng'oyogeddeyo 2-3 n'amanya oyagala school fees, n'amanya njala yeekuluma, n'amanya bw'ozitowa within 1 minute ekyaba amaze okikola ki. Abaana baafa e Butambala. Obunene bwa fayiro bwe baazimba tebufaanagana n'eno gye biggweredde. Simon, tosobola kubeera ku fayiro. Sinnategeera kyogamba. Anti lindako, tosobola kubeera ku fayiro y'abantu 7 ku 8 abafiiridde ewuwo just less than 200 days ne baba nga gwe bakoze eki bakutadde. Tebaamutadde, baamuwadde bbeiro. Ng'ekimuweesa bbeiro gw'oli munnamateeka ogasoma. The presumption of innocence until proven guilty. So as of now, he's an innocent man until the state. Naye omanya abali munda abadinayingibwa bbeiro obungi bwabwe ekyo kyanjawulo. ate kyanjawulo bamufumbiro tebaabawa babeesigye tebaabawa. Omanyi kye kitegeeza ogamba nti fayiro gy'oliko eriko emirambo 7. You are the principal offender. You are the masterminder. Nga bwe baaleginga. Therefore, I condemn the act of killing people in the interest of building a case against anyone. It is wrong. Era mbadde nsaba General Museveni ensonga eyo agitunulemu atandike okwetegereza abasirikale be bye bamugamba. Kati abaana baafiira ki? Babaana be baakuba amasasi. Yes. Kati ani yabakuba? Ekikulu baamuvunaana kubeera n'abamenyi b'amateeka to that level of killing them extrajudicial. Kitegeeza yali alina bayeekera. So okugrantinga Muwanga Kivumbi bbeiro kiddamu ansa eya fayiro yonna nti fayiro teriiyo eba kuba ntuufu tiyalifunye bbeiro. A magistrates court cannot grant a bail or case of that magnitude. Tekisoboka. Kutegeera okuwuliza kwesi nakitegeera. Abaana baafiira bwereere. Baba baafiira bwereere nga baafiira wa Muwanga Kivumbi ayina obuvunaanyizibwa okunnyonnyola baatuukawo batya byatambula bitya biveemu okufa. Andi kakati eyo fayiro ye fayiro ya Ssegirinya ne Allan Ssewanyana exactly efaanaganira ddala yakufumba bufumbi. Nakati olowooza nti Ssegirinya bafumba bufumbi? Yakufumba bufumbi. Kakati gwe mu magezi go kubanga liwamalako ne Ssegirinya ettonotono ne Allan Ssewanyana gw'omanyi basobola okutema abantu nti Ssegirinya wali asponsorinze okukya bo bennyini direct bayinza obutasobola. Basobola osponsoringa munnaye politics ono power corrupt si nandooza nti tebasobola. Anti nze benda ebintu kati balaga ntambo bwe yakola bali baganda bange bombi nga mbamanyi recruitment zaabwe nazirimu. So I am talking about what I know. Okitegeera? Okay, tuli ku Muwanga Kivumbi. So that is point number 1. Okuvaayo kwe kulaga nti fayiro tewaali. Otherwise fayiro eyo weba ntuufu tolina bw'ogifunako bbeiro. Watyanga yateesezza. Anti kakati ekyo that is point na anti kati guntwala ku point number 2.
Okay. Okitegedde? Ekyo Ogambye nkimazi. ateekwa kubanga Point number 2. Teyategedde ani yamuwadde bail. Waba yagitegedde kyemanyi ekituufu kyennyini nga naye akimanyi amanyi bail gye yagijje kuba bail teyagijje mu kooti. Kooti tegaba bail ya byabufuzi. This is misleading. Misleading Bail what? is bail. Is bail classified as political or You first non-political? understand my point. Bail Ati ongamba ebitaliiyo. ate ebitaliiyo bitya? Bail teyagijje mu kooti. Ate kati Ani omulala agaba bail? bail yagijje mu kooti ey'omusango module eyo. Ani omulala agaba bail? Kooti emaliriza bumaliriza. Bali abasatu be yavumye be bamuwadde bail be bagaba bail. Bail okyaginoonya mu kooti. Yadna musajja ono badda. Naye Simon be bali kukwata ojasibwa nnyo kuba tumanyi na kyakukola kyendabye. Kyokka kooti yamuwadde bail. Bail was granted by court. Bond is granted by police. Kyokka banna. He's on court bail. Court yamuwadde bail. Kwebadde uli omusango. According to you. Kati nze nkuwa opinion. The inside out. Okay? Abamuwadde bail be yatuukiddeko ate. N'awalabula. Naye ebigambo bye of course alina okusigala nga ayogera ebigambo bya opposition. Kyesakkanyiza naye kiri eki biri bibiri. Ekisooka byayogedde ku Anita Among. Ebyo sikkaanya naye. Muhammad Muwanga Kivumbi yali omubaka w'e Butambala, vice president wa NUP mu Buganda, talina moral authority kulangira Anita Among nti yagwa nnyo laddu yamukuba. Tiimu ya Muwanga eyo ababaka ababaali ab'ensonga awo ebintu bya Anita baalya bingi. Yandibadde Muwanga nawerekereza ebigambo module eyo. Gino emyaka 5 gye bamaze ng'ali finance committee wuuyo budget committee ezo budget 2 Anita mwabadde nga bbiro obuwumbi 340 balidde bingi teyalibadde Muwanga. Abantu bawano teyandibadde Muwanga nga nti mukwano nnyo gwa Anita asirike. Ekyo yali kibuuse. Ekyo yali kibuuse. Simon tolina muntu gw'obeerawo n'ogamba nti ensonga ne bwejja eyooyo ndi compromised. Sijja kubayamba. Eyo bwejja. Bandi akasajja kambazuulu mu kampuni eyo mugiteeke wali. I can't handle your matter. Ojanga yakuwa. Okitegedde? Oli wandeeta ekitereke kye eky'essente. Nzituusa. Njalo neesige. Era singa osonga nti kati waliwo ssente ze ziri ewajjajja. Naye toyagala zijjayo. Okitegedde? Yes, allow means kime. Zireete. Ssente gye ziri. Ekyo tujja kituukako. Mbadde tuddeyo ku nsonga enkulu gye tuleese wano mu debate. Mubaamu abantu n'ogamba kati nange ensonga bw'ejja kati ng'emalawo Simon mbeera compromised. Inga nawe musajja. No. Mimi am a honest man. Nze abantu be bandyamu enkwe. Gwe toli? Nze abantu be baneefuulira. Ebbanga lyonna. Therefore, so, point number 2, tokkaanya na Muwanga Kivumbi kuvumirira Anita. Kubanga olowooza nti kubanga be babadde abatambuza ensonga ze z'ekikugu. Okutikkula ssente ezo nga bw'oziwulira. Era Muwanga Kivumbi ogwolaba is worth 50 billion Uganda shillings. Is a billionaire. Omuyita wa kuno. Is a billionaire. Woteri ye yawaliyo kayokeri mu bilioni 10 nezi. Ate sofa ye manyiddwako. Okitegedde? Is a billionaire. Kati kiba kitegeeza ki? Nti talina moral authority kweyo ensonga. Abantu baswaleko. Anita omuntu akkirizibwa okumwogerako yenze. Obadde okimanyi nti Muwanga Kivumbi yavudde mu kkomera
bulungi nnyo. Era okimanyi bulungi nti bino bye twogera agenda biraba ate simukulisizaayo mu kukulisaayo oyiseewo katono nga mulwanyi mukulisizaayo naye wano ate ndaba naye me being a political analyst I give you the inside out. Waliwo wano ababaka bemanya bamusijja boogera mannya ng'ekituuka ku linnya Anite balina okufunga ne basirikawo obusirisi ne banywawo amazzi ensonga neeyitawo kuba ebintu by'omukazi oba alya bingi kakati nze nalwana na Anite mu 2021 gweokimanyi nti ababaka bonna abaali mu paalamenti banyiigira okunyeenya emmeeza okulya ebyokunywa eby'ebbeeyi kunyeenya mmeeza nanyeenya emmeeza ne bagamba kiki kino era mulima mayuuni yajja okundaba obwa shadow minister obwa internal affair yali avansinga Kayindo Tafire bamugobako ne kaadi okugifuna ku mulundi guno yayitidde ku Lugwanyi. Okitegedde wuuyo teyaddamu kulinnya nyonyi neegi wadde okufuna ka recommendation konna okuva mu pate babimujjako byonna associated with Bigirwa Moses. People power. Mwanga Kivumbi yali ludda teyaliyo Mundeeri yaliyo. Kati Anite bamuleke. You are simply saying that Mwanga Kivumbi has no moral authority whatsoever to criticize Anita Among. Yes. Nja munoonya Mwanga Kivumbi n'okumuyimbirira mbu Laddu yamukola ki? Eyo statement nayo teri. Mwanga Kivumbi kyemmanyiko nti mwogezi musajja apanga obubaka obumatiza. In fact obulimba bwe ne enkola the difference between you and him is age. Nze nali nimbi eki Mwanga Kivumbi naye ayogera ebitasoboka anti nze njogera tumutwala mujja kulabaawo tumutwala naye nga talina kyagenda kakati nze I want you to dissociate me with it to these people yes that is it that's it dissociate me with those colleagues kubanga kati nze sikyali mu debate module eyo. Me I interpret power and its consequences. Now I'm telling you the consequences oziwakanya because I'm bringing the inside out. Ate kakati omulamwa gugwo gwenyini gwa kuteekawo. Mwanga Kivumbi ajja kubiraba era tujja mutuuka kannyonnyole. Oga talina moral authority. Talina. Criticizing Anita Among. Banga nti yali Anita Among. Emyaka 5 bajumaze babbira mu national budget. Era ye nga yo Mwanga Kivumbi tasobola na kwogera. Leka enjala beeruma boogere. Yabadde nga bw'ati nga tavaayo omusajja akulaba nga bata ensonga zitambula so kati olwaleero ng'ongamba mbu ate asekeredde Anite talina byasekereddemu bantu just bunanfuusi bunanfuusi bw'abantu eyo ensonga nayo eri very clear. Ensonga esembayo ya General Museveni. A politician like Mwanga Kivumbi, who is worth 50 billion Uganda shillings. Aina kyabanja jjajja ye. Where does Mwanga Kivumbi get 50 billion? You know 50 billion? No. I wouldn't agree. So 50 billion is tomanyi bantu. Kati babadde ne budget 5 myaka 5. Ababba buli budget nga bagisolooza. Ono gwayise. Okimanyi nti muno mwabaddemu biliyoni 2 bazigyemu. Bazizudde abakugu. Mwabaddemu biliyoni 2 omukulu zadde awagiseemu. Amagi? Mu national budget. Okitegedde? Kitegedde. Kakati woba tomanyi bintu leka ffe tukunyumiza ebintu
ffe abali interested mu details tukumize state bwetambula. So so mbadde ntuuse olinga nti Muwanga Kivumbi ku Muwanga nani ne jajja mi kubanga kakati tutule mu lukiiko wamu ffenna nga tugamba jajja agende really twogerera ku twogerera ku peegi yemu temusobola era singa buli omu banga nti oyagala tuwe pulaani yo buli omu atuwe pulaani yo wemukoma mwenna naye njagala kulowooza nti Muwanga Kivumbi buli omu aba n'ekibi kye kimanyi nti is a very strong mobilizer. He can actually revive NUP in Uganda. Obusoga they have somebody called mbadde ngenda ate kati kyeyagambye mbu agenda kuzza NUP engulu kati ate wagenda awo okutegeerera ddala jjajja omutuufu awo mu kwagala okutambuza emirimu gya NUP wagenda okutegeerera jjajja omutuufu yaani kubanga ekiremesa okumuwa obwa pulezidenti ng'oli omukulu afuluma eggwanga kyekyo kyeyayogedde ate okitegedde bulungi okipinga vibe nga y'amaanyi n'okuprovidinga leadership oli omukulu tabyagala nti gwe okipayinge vacuum gy'ataliimu obeere wali ku kitebe otambuze ekintu kubanga ogenda ddi okola ku Muwanga Kivumbi kwekyandibadde kirungi ng'ogenze twandigenze ffenna nendaba wabyoŋŋamba wano solo bimugamba kiki mulwadde mulwadde ogenda omulaba okuva mu komera leka naawe nze yajja ddi okundaba oyagala kumpita wa pitu bansiba emirundi 44 yandabako n'ogumu leka naawe yavuddeyo mukulisizaayo full stop nze mwadde na kinene ye nga tayagala nakumanya oba ndi muki oba nvuddeyo oba sivuddeeyo togenda munoonya leka naawe eyo navaayo naawe eyo navaayo eyo peegi nagivaako bwe tusinkana nga tosobola kuvuga mmotoka agenda kunoonya Muwanga Kivumbi ate forward kumubuuzaako nga koligi okumukulisa ekkomera anti kyembuuza obulwe n'okumulaba nonga nti genda mpola anti kyembuuza it works on one side. No, it doesn't. Kati lwaki olowooza nti nze ndi wa 10 siba ensi yakaluba kati ensi yakaluba okiwulidde kugambye nasibwa emirundi 44 tabimanyi nabimanya nga tebimukwata nabadde kujja kalanda gyo nga ana bagamba nti pulezidenti we yakuyitamu nze mpulira beera awo ni musajja mukulu ne baboogera sisana ebigirwa musajja yamuyitamu omukulu yamuyitamu nalagawo yampitamu nalagawa namaneke yafuna the best of my knowledge sina kyemmanyi okay to the best of my knowledge ayina ke yafuna era gyali akola emirimu gy'obwa president. Can Muwanga Kivumbi revive NUP? He cannot. One, because NUP is a Buganda party. He is a Muganda. Ayogera kuma radio ga n'ama TV. Ekyali kikalibya Zedriga language. Tayinza obutavaayo bulungi. Now we are saying 5 people. And more. Babenga bakola. Nendooza nti Muwanga Kivumbi nga waali ne Zedriga ne Rubongoya ne Jore Sonyonyi katako omulamu omulala omu asobola okutambuza ekibiina kitwala mu maaso. Muwanga Kivumbi is qualified by all standards. He qualifies to run that party. Okay? But according to the circumstances surrounding that party, he cannot. Kati ate olutalo lwagenda okugendamu nga lusinga ne ziri zetwabeerangamu mu DP. Because ekisinga okutawaanya NUP is about who shines.
when bakikola ekyo and how bakyagala ani ayogerwa mbalaba ani ayogerwako yenkola yonna woli wala namyalo wakutte nolatodongo wakutte nolaba kitegedde wala nga bonna balimu ganti wano balaga nti nze wano aha kakati tebasobola kumukkiriza kumuwa mwaganya munuubu ashininge asinga acting president gwe balekawo unless they are not building a party but if they are building a party must be open every day that hard people join you awo kipayinge vacuum omukulu giyalekawo kubanga Mwanga Kivumbi obusobozi abulina is a well trained cadre of UID is a well trained DP member mu byokukwata omuzindaalo teyetaga kusoma kukapapula tutokufaanaawa teyetaga kutunula wogezi mwogezi mu kupulaninga entalo mulungi he can plan for a war wekitegedde bulungi weesimumanyi ye resource mobilization funding of those operations munafu tagala nnyo okwawukana na ssente ze however mugagga bulungi I like that otagala kwawukana na ssente zo mugagga bulungi therefore oba oyagala oba toyagala awo ate olutalo lugenda kumunyowa nnyo because Lubongo yatayinza mukkiriza ashayiningire ku NUP wali kwedikwota tekisoboka you want to say Lubongo yabadde missing Kivumbi ate nga mumisinga atya kati nkuwadde 1 week singa atwala omuliro waliku kwedikwota Muwanga n'atwalawo omuliro ne vibe mbu ava mu komera ojja kulaba nga bamutandiseeko naye bamutadde batya Muwanga ono bamutadde batya atubuulire olaba Nuupu nga babuuza babuloga bennyini abanno atubuulire bamutadde batya musajja kubiya ebigambo yatisa abaana baffe amangu ago naavaayo namutidde yakubiya ebigambo kakati kasaba kusindikira embwa ne zikukuba ng'onyiiga bw'omala okunyiiga naawe opulaninga engeri y'okubaddiza olwo nga lukoya totya ntalo nze nkubuulidde what I'm sure of is that this video will send you to a collision course with Mwanga Kivumbi. Ate kati collision namunagaana waliwo kyenjogedde ekyobulimba tekiriiwo ekyanite ekyoyagala okuwakanya siri mutuufu ekyajjajja kyo kugambye omusajja ali wase 50 billion can he claim nti omusajja afuze bubi kujanga era gwakolera naye nga walisabye change n'okusinga Mwanga Kivumbi political change because you have nothing nensaze eno yo enensaze okiwulidde essubi lirimu eddako ffe tulino wakati nekweddako olabika owalira gwe toyagala ku ate neddako naawe togiriimu gwomanyi ani addako olyoke weebalemu nze mmanyi simanyi lwaki olowooza nti simanyi nze nkimanyi ti President Museveni bw'amaliriza Muhoozi Kainerugaba general is on standby bwendowooza bwekiri kubanga that's what I think kubanga tupiikingira wa n'okwetandikirewa Nuupu siri muwabuzi waayo kuba ate ngattako they are my opponents that is the fact tebanjagalira ddala bakwagala naye obali wala there is no serious political player in our country today who would dismiss you if given opportunity to own you so kasobola yange olitakuvaako I even believe that even the NRM must be sitting to find out how to get you there. So if those in NUP abalaba nga balina disputed information that Wazimba can treat you that way. But I fail to tell you because oluusi mba nkutya. But to me I think
She'll be retiring from politics. Shaleka naawe nza okwogera ekigambo ekyo. You have a better life in other things, by the way. You invest in business. Ni business. Politics oberenga mu, you can listen. Once in a while oyogera owuliriza, but Kati nga nditayalinga ntya mu byobufuzi manyiddirwe nagukuba munda sisobola. That is a political suicide. anti oyinza okwala ogukuba munda naye gwokuba weeguli gwokuba munda kuteekako omupiira goolo weeziri ne kipa mwali omupiira gwokuba tewali. Kakati okimanyi nti musajja waali mu paalamenti yayita standing nga wadde ekyansi. Kiki oyita musajja wange? Ono ow'enankanyi wano ow'ebusiro south, busiro north. Politics amala n'atereera. Nze nkubuulira ng'okimanyi nti abasajja abaazannya okuva mu 1953 bajjira ddala paka mu gyakyenda. Paka mu 90s bagenze baggwamu mu 95 abamu ne bajja paka 2000. Era abasembyeyo ba Milton Obote ba Idi Amin bafudde wano mu 205 206 naye nga baali ba player mu 53 mu Kabaka crisis baali ba player formation of political parties. Okitegedde kakati ebyobufuzi sebo tebabivaamu bwe batyo. Jo nawadde nkayala n'abasajja bange wano abakasawuna nga bagamba Bigirwa Limba biri gwe muwalina emyaka emeka? Nze nange era njala kwetegereza. Tewali njala kwetegereza ku myaka gy'olina bino ebimu by'onyumya wabiraba ddi? Nabirimu. What can Muwanga Kivumbi do to bring energy back to NUP in the absence of the president? Tontegedde bulungi kugambye asobola ekyokukola akimanyi naye wali wayagala okubikolera tasobola kuba waliwo interest nyingi. Ozuukusa ekintu ofune amawulire Allahu Akbar oba osaaga kwata mukati oba osaaga